omulundi guno tugenda kulaba ku programu y'omukolo gw'okwanjula. Programu eno esaanidde ebeere etya? Tweyanza nnyo mikwano. Kakati gwaliyo ng'oteekateeka omukolo ekisinga okutambuza programu yaffe eyo wawe tuliira. Naddala mu kwanjula wakati kwe tuliko. Waliwo abasalawo ne bagamba tutandike n'okulya. Era egyo emikolo mu nga tetunnabazaalibwa. Era abo balina we bategekera naddala ku bannaffe abasiraamu olw'okuba nti babeera n'ennika basooka okulya nga bali bwe bali mu nnika. Kati bo bagatta emikolo ebiri ate nga si kibi kubanga omukolo gwa nnika oba okuwoowa gwa ddiini naye ate nga gukolebwa mu kwanjula era olusi bitera okutubuzaabuza. Kati bo bakyagala nnyo tusooka okulya nga bali bwe bali mu nnika bwe tumaliriza bwe papa tutandikirewo omukolo gwaffe nga guwooma. Kati enkola ey'okubiri eyo ereetedde abantu okusooka n'okulya yenkola ey'okuba nga abako bangi. Tulina abako ng'abasuubuzi bagenda ne bajja nga bako bali mu 5 abawaka bali mu 100. Kati nga bw'ona ogamba wakati okuliira wakati kijja kubamenya. Wabula bino bye bizibu ebiri mu kusooka okulya enkola eyo gyetutera okukozesa. Ekisooka kyetaaga ng'olina ekifo ng'abamu bwe beeyazika ku muliraano oba awalala awali dayiningi ekyebbali ku mukolo. Teeka akafooko okateekemu weema oteekemu emmeeza n'obutebe abako baffe olutuuka balye. Wabula olondobemu abo ab'enjawulo abagenda okuzaalibwa bayingize mu kasolya bazaalibwe. Bano bannaffe abagenda okukola nnika nabo bakole nga biri bwe bitambula. Kitaasa obudde naye kyetaaga okutegekerebwa ebbali. Era n'endala ensonga ekiriko ekyo ekyokusooka okulya nti bannaffe abalala bakiraba nti tebalidde emmere mu mukolo. Otegedde bulungi? Emmere bagiriiriddewa eri. Kakati awo wali obuzibu naye bwe tunaafuna obudde tujja komawo ate tulabe omulundi oguddako endya eya wakati naye erina bulungi ki. Weewaawo.